Kwaniriza kwa ripota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde wamu ne Star TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Ebitundu by'eggwanga eby'omu bukiikakkono buvanjuba ssaako n'ebyo eby'omu bugwanjuba byeyongedde okufunayo enkuba era ng'okusinziira kwa lipoota y'enkuba gye twafunye eraga nga Arua yasinze enkuba ennyingi eyawezezza milimitaazi 10.1 ate y'oggulu n'ebeera ne milimitaazi 4 n'obutundu 6 olwo y'olira n'ebeera ne milimitaazi 4 n'obutundu 4. Bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekyakuliddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kayase ate ewamu nga bwe kakubakubamu wabula ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kyo kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bibadde nga bikwatiridde ekiddedde nga mwetobeseemu n'enkuba nga kino nno kyavudde ku ssalwandula mpewo eyitibwa St. Helena okweyongera amaanyi ng'enesindika empewo empeweevu okuyita mu bibira by'e Congo okutuuka ku bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe ssaako n'obukiikakkono awamu n'omugongo gw'obuzito bw'empewo ogutudde ku bukiikaddyo bwa Africa nga busindika empewo enkalu okutuuka ku bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe. Tusuubira okutandika olunaku n'enkuba entonotono mu bukiikakkono awamu ne mu buvanjuba olwo ebitundu ebisigadde akasana kasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga eby'omu bukiikakkono buvanjuba ssaako n'ebyo eby'omu bugwanjuba tusuubira okufunayo oluwandagirize olwo ebitundu ebisigadde akasana kasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu Kotido tuyisibye okutuuka ku degrees 30, Kampala ssaako n'emirano ebbugumu tuyisibye okutuuka ku degrees 28, olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisibye okutuuka ku degrees 27. Bwe tutyako mu bibuga ebimu eby'ebunaayira mu London, Lagos, Addis Ababa awamu ne mu New Delhi tusuubirayo enkuba wabula ng'eyo enaatonya mu Addis Ababa tugisuubira okubaamu n'okumyansa okw'eggulu olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga ewamu bwe kakubakubamu wabula nga yo mu Dubai ebbugumu likyaliyo lingi ddala era nga tuyisuubira okutuuka ku degrees 43. Awo nno gwe asuubye okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo n'enkya tulindirire obudde bwe bumu wano ku Star TV.